Mbwa abazungu ne basaasira Khalifa ne bamagaza visa. Ande manye inafuna penipo. Mbwa abazungu bagenze okulaba nga ngeri gyakubamu empi. Ayinza n'okukuba bagenda eri gy'alaga. Ayinza okuba abazungu kyokka n'abeedi tebakoonwako. Era share abadde y'abangi nti almost buli omu bamumye visa kati egenda fuuka share Khalifa. Mwagala mulinyira mu bisotole mutwesiimuulizaako batowe. Mutuwe. Tubadde tugenda UK. Naye tebyagenze bulungi, tebafuna visa. Era nga ensonga ezimu ezo indiscipline yakola ki? Ematalinga. Kozi balindooza abantu balowooza ababankuba ye gurupu eri endala gye baatindi gye nsaba nayo ki oba nti twafunyemu obutakkaanya ne bankuba. Kati bo engeri wano mu Uganda ebintu gye byali nnyo bataagenga UK balwanidde kundi kya UK eri balina intelligence balaba ndowooza ne bagamba bataaga baleeta mu nsi yaffe bajja kujja era balwanireyo bajja kujja bakolereyo ebikyamu bajja okitegeera manye kinyumisa abantu visa muzungu kulowooza nti ogenda kujja olemere mu nsi ye oba ogenda kujja okyankalanya abantu be olw'emize emibi gy'obadde nagyo wa kikola aba kuteeka profile oyo obadde ng'okola gy'obadde ng'okolera bifaananyi oba ogamba nti ndi muyimbi oyo n'olaga shows kutezooko so bakebera nako ne ku social media ne bakwogerako ddala kituufu ono mwali bagenda ndowooza okukeberamu eyo period bagenda okulaba amawulire agatambula nga gali ebyo nno awo tuli kati Khalifa yalekedde okugendayo yekka. Kati what happens to that show? Was a promoter boy yao cow. Now does that mean stunt went wrong? So we don't read sort of come miss a visa. He's over travel history but they demo musenyu. Ngawona kina Saudi what amla ko South Africa gam. Nategugwa. Nibo Aganaga but that and travel history nonchi. Anyway, promoter ajja kwetetenkanya nanyini business. Twetolemu